Kakati omuvubuka golaba ku katambi ye muvubuka eyalya sente za Kadaama Alice n'alyoka amuloga face n'agyonoona yonna n'agimeza ebirogologo lwakulya sente ze. Omuvubuka oyo gwolaba, so akatambi kolaba waneena akatambi kano ng'ayambadde amasuuti, omuvubuka ono yatereera oluvannyuma lwa Kadaama okumusonyiwa ng'amaze okusasula sente za Kadaama miliyoni 6 ze yalya. Akatambi kolaba kali ke katambi omuvubuka ono bwe yali afaanana nga Kadaama amaze okumuloga. Kakati omuvubuka ono bw'amaze okutereera azze n'alyoka atunnyonnyola engeri gye yafunamu sente za Kadaama Alice, era nga yagamba nti Kadaama ono yamulogera bwereere, takwatangako sente za Kadaama n'azirya. Mbu Kadaama yakwata sente ze nga yeeyagalidde n'azikwasa omuvubuka ono ateeke mu musiki. Jjukira omuvubuka ono muyimbi era ng'amannya ge bamuyita Martin Keys, ge mannya g'omuvubuka ono muyimbi. Beefuna ne Kadaama ono Alice ndowooza ku online nga omanyi bya social media. Bwe beefuna omuvubuka ono ngeri gyali omuyimbi ndowooza yanyumizako ku Kadaama oyo nga bw'alina musiki atambula era ayagala okumupushinga talinamu kasente. Kadaama Alice n'akkiriza okuteeka mu muvubuka ono akasente apushinga endongo ye, era n'abaako sente ze yamusaba ze yamuwa ezo miliyoni 6 ateeke mu musiki we. Kati ndowooza kumbe Kadaama alinayokko ku pulaani endala ez'okwagala omuvubuka ono ebyalaavu, omuvubuka ky'ataamanya. Bamala okumuwa sente ateeka mu luyimba bulungi nnyo lukuba. Oluyimba lumala okukuba Kadaama ajja amugamba bwe nkomawo Uganda njagala tusisinkane. Bwe basisinkana Kadaama ayagala ebyokwavinga sex n'omuvubuka ono. Omuvubuka n'amugamba nnyabo tetugenda kwagalana, ebyokwagalana tebyalimu mu pulogulamu zaffe. Kadaama bwe yanyiiga, Kadaama n'anyiga ng'omuvubuka amugaanye okwebaka naye mu nsonga z'omukwano, kyekyavaako okumuloga n'amubanja ne ssente ze yamuwa. Kakati njagala nsooke nkutuuseko omuvubuka ono ng'aluva ku ntono engeri gye yafunamu sente za Kadaama naye kyamuloza. Video nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu video yiyo. Bafani bange mugamba mutya? Amanya n'eddoboozi mpitibwa Martin Keys omuyimbi wo. Nkoze video eno nga njagala kwebaza eri bafani bange abavaayo ne munnwanirira sobole okuba nga ntereera, abakola videos zonna n'abambika nammwe mbeebaza kuboko kuwangaala, kuba video nyingi nnyo ezayita ku media okwo nintuuka n'okubikibwa tinafudde. Bannange wendi ndi mulamu era natereera, kyeneebaza ku bafani bange mwebale kumbeererawo. Wabula njagala okuba nga mbabuulirako ku bintu ebimu ku bye mutaamanya era musobole okubitegeera ku nsonga zaffe ne Alice. Alice oyo bwe yali ajja mu inbox yange, Alice teyajjanga muntu ayagala tubeere mulaavu nze naye. Alice yajjanga omuntu ayagala okunnyambako ku bintu byange eby'endongo, kuba yajja n'aŋŋamba njagala kukuyambako tusupportinge music woyo tumwongeremukko. Ko nze sirina buzibu era nenkigula bulungi kubeera kye nali neetaaga nga neetaagamuko ku support. Then nga omanya ebyaffe eby'endongo nafulumya akayimba kange ako ak'emiti emito, jasino nga keetaagamuko ku support. Kalina okugenda ku radio, nina okufulumya video yaako, ate nga ne wano ku TikTok oluyimba oddukolera challenge olina okufuna aba TikToker n'obawa ku ssente. TikToker togenda mugamba bugambi nti munnange nkolera challenge agikolere, nedda. Era oba olina okumuwa ssente, nammwe abayimbi mukimanyi. Munnange nambaliramu Alice nga mugamba natadde oluyimba, n'oluyimba lwetaaga okugenda ku radio, oluyimba lwetaaga okukola ki ne ba TikTok okukola challenge. Nakigula. Nangamba kijaba kyetaagisa ssente nga mmeka. Era ne munnyonnyola ne ssente eziriwo ezeetaagisa ne munnyonnyola nange zembadde nninawo. Alice n'akwata ssente n'akola ki? N'azimpa n'angamba funa ba TikToker
otambuze n'oluyimba kuki ku marediyo. That's why nenkigula era ne tutambuza bulungi ekintu ne tutambula, naye nga nze mmanyi tewali bya laavu era nga kimanyi laavu teriiwo era ng'ekyo kimmanyi. Oluyimba lwatambula ne lukubaakubamu awo nalulaba nti lutambudde, keizi afuuse kino, keizi kiri, Alisi munnange ng'avaayo yali akomyewo Uganda, kuba ne weyajjira Uganda nali sitegedde nti yakomyewo. That's why kwe kunkubira essimu ekiro nangamba keizi njagala tusinkane. Kunza ate oyagala tusinkane tutya? Bwekuba kusinkana tujja kusinkana watya emisana kuba mbaddeko nange ku show. Koye nangamba nedda njagala kulaba. Koze oyagala kundaba ku lwaki? Kitegedde. Koye keizi njagala twavinge ki sexy nze naawe. Koze na ate ekyo nga nali sikisuubira nti bigenda beeramu kuba nze nali manyi osazeewo kunteeka mu buteesi ki ssente. Ebyo tebyaliwo ebyokuba nti nze ne Alisi twekola ki tweyagala, era ekyo nali sikitadde mu nkola kuba nti kigenda beera bwe kityo. Kati n'olwekyo nange okuŋŋamba nti ayagala kukola bw'ati nga tekyali tekiri mu mutima gwange ku budde obwo era nga lwali tetwakisayininga. Baganda bange nange nali nina okugaana. Laavu tebagikaka, ate laavu togenda kaka muntu akwagale. Kitegeera baganda bange. N'olwekyo nyongera okuba nga mpabulamu eri bayimbi bannange, gwe omuyimbi ali eyo kyenyinza okugamba tokkiriza muntu kujja mu nkola bwetyo omubuuzanga ekituufu kyayagala then ne mulyoka mukola. N'olwensonga Alisi bingi byanjigiriza mu industry ya music eno era byensobodde okuba nga njiga byebyo ebyange baganda bange. Kati gwe wenna oze ogoberera story y'omuvubuka ono yali asente za Kadaama. Bw'owuliriza emboozi y'omuvubuka ono gwe kikyolowooza muli kyekikujjira muli? Kubanga twasooka nduwulira sayidi ya Kadaama yo tugimanyi bulungi nnyo, vidiyo gyeziri osobola okuddayo n'ozikeberako gyeziri oyalogera omuvubuka ono. Oluvannyuma lw'okumulya ssente ze ye Kadaama zagamba nti yazirya. Kati ffe kyetutamanya ssente Kadaama omuvubuka ono yafuna atya ssente za Kadaama ezo zayita mu makubo ki? Kyezudde omuvubuka ono ssente za Kadaama teyabba nzibe. Teyabba nzibe. Naye nga bw'omanyi nti omuntu bw'omumma kyayagala munnanga ate nga yakuteekamu akasente ke ng'asuubira birala anyiiga ng'omuntu. So Kadaama yanyiiga ng'omuntu oluvannyuma lw'okuteeka muvubuka ono ssente mpitirivu ng'amanyi nti omuntu gw'ateekamu ssente bw'anaakomawo Uganda bagenda kweyagala. Ate omuvubuka ye kyataayagala. Omuvubuka ye yali abaza ssente nga te Kadaama abaza mukwano. Bintu bibiri. Omuvubuka yali abaza ssente wa Kadaama, ate ye Kadaama nga tafa ku ssente ye ayagala mukwano wa muvubuka ono. Kati ebyo buli omu yali alina kyayagala ku munne. Tebaasobola kukwatagana. Era Kadaama bwe yatuuka okukomawo wano e Uganda okweraba baamiitingako beeraba. Naye Kadaama teyasobola kufuna kyayagala kubanga Kadaama yali ayagala kuhavinga sex n'omuvubuka ono. Ate omuvubuka ono ye kyataakola n'akigaana n'agamba ekyo tetugenda kukikola kubanga tekyali mu pulogulaamu zaffe mu bintu bye twali tukola ki twali twogerako. Nze nali mmanyi ompa ssente ng'oli mu kunsapootinga musically, naye ogamba nti ate bigenda kuyingiramu eby'omukwano, ekyo tekijja soboka. Olutalo we lwava Kadaama n'atuuka ekiseera n'agamba nti ayagala ssente ze era n'azibanja bubi. Ekyavaamu nga kuloga. Muvubuka ne bamuloga era zo ssente yazizzaayo yazisasula. Kojjaawe yamuyambako ne basasula ssente za Kadaama miliyoni 6 era ne bateŋŋana bwe batyo. Kati gwe bw'owuliriza ebintu bino omusango gwani? Omusango gwa Kadaama kukwata ssente n'aziwa omuvubuka oba omuvubuka kulya ssente za Kadaama n'atabwa Kadaama
kyali Kadama kyali ayagala gw'omusango gwani sigenda nze okusalawo nkutaddemu mmwe nefe wano mukimanyi nti nze wano sikiriziganya na muntu yenna azanyira ku ssente ya Kadama ekya Aramu Araimina bagamba Aramu Aramaini era kasita mmanya nti wolidde ssente ya Kadama muganda wange tuba tulina okuexposinga obubbi bwo tetukiriziganya na muntu alya ssente ya Kadama naye bwe mbanga mwe mwalina ensonga zammwe ezaalaavu well and good ekyo tekirina buzibu just kati nze okusalawo nkulekeddemu abalabi abalaba era bazze bagoberera ensonga zino kubanga omuvubuka ono mwamukomerera nnyo nga bamwagala n'okufa afe mwamukomerera nnyo nga bamumwagala n'okufa afe kati muwulidde sayidi ye kiki kyolowooza ku nsonga z'omuvubuka ono Martin Keys ne Kadama Alice gwe yaloga oluvannyuma lw'okumuwulira akasente ke ak'okukyeyo si Michael Uganda YouTube channel kwoli webale kuba nti ate ogoberera mbagala nnyo mwena peace and love.